Ssabbiiti 3 eziyise Faaza Deusdedit Ssekabira yawambibwa ab'ebyokwerinda abaali batambulira mu mmotoka ezaakazibwako erya drone nga wayise ennaku eziwera abantu be nga bamunoonya. Talabika ekyawaliriza omusumba w'e Masaka Jumba lwe yavaayo n'ekiwandiiko ekibanja Faaza ono eyali amaze ebbanga nga tamanyiddwako mayitire oluvannyuma lwa poliisi okumwegaana nti si ye mulina. Wano n'akataayi tekaayita amagye ne gavaayo ne gategeeza nti ge gamulina era yakwatibwa ku nsonga ezeekuusa ku kusekeeterera gavumenti. Newankubadde UPDF yategeeza nti ye mulina naye abantu be kababe bannamateeka be tewali n'omu yakkirizibwa kumanya wa waali yadde okumulabako okutuusa nabo lwe baategeeza nga bwe bagenda okuddukira mu mbuga z'amateeka bw'aba alina omusango aleetebwe mu kkooti awozesebwe. Ali mu kaduukulu aka poliisi paka kati tetunnaba kumufuna so nga ddembe lye okulabwa bannamateeka boogere naye. Kati kyaddaaki ab'ebyokwerinda beekubye mu kifuba ne baleeta Faaza Ssekabira mu kkooti esookerwako e Masaka. Ono agguddwako omusango gwa kukulumpanya ssente mu lukujjukujju era oludda oluwaabi lugamba nti wakati w'omwaka ogwa 2023 ne 2025 Faaza Ssekabira n'abalala abatannakwatibwa baakulumpanya ensimbi obukadde 5 okuva mu banka ya Centenary ettabi ery'e Masaka. Money laundering, total section 3B, section 119 and 139(1)(a the Anti-Money Laundering Act Cap 118. Omulamuzi Abdallah Kayiza ategeezezza nti omusango guno guwulirwa kkooti enkulu oba ewozesa abakenuzi n'alagiro n'atwalibwe ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja. Informing you that this offence is triable by High Court and in the Anti-Corruption Court. So it will be transferred to the High Court for trial. Munnamateeka wa Faaza Ssekabira Alexander Lule asabye omulamuzi omuvunaanwa atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi olw'okutulugunyizibwa kwayiseemu omulamuzi kyakkiriza. Tusabye ekitongole ky'amakomera kimutwale mu ddwaliro ekiragiro omulamuzi kyatuwadde. Kati tulinze n'abamuvunaana ye state oba gavumenti etuwa obujulizi bwe bamuyinako omuntu waffe nabo gye butuyamba okutegeka ate okuwoza omusango ogwo. January 2026 Convention, prison is advised to give medical attention and care to the accused. Accused is remanded until then. Munnamateeka ono atubuulidde nga Faaza bwe yatulugunyizibwa ebitagambika. Amutokyalinga psychologically. Era omulaba bw'omuliraana yenna atya bagenzi omutuusa nga atya n'okuliraana omuntu yenna ali mu bweraliikirivu alowooza ssaawa yonna bamuzaayo gy'abadde. Nze ambuuliddeko abadde bamukuumira mu kaduukulu tekuli ddirisa bamuwa buwi mmere tayogera na muntu n'omu okumala wiikisi 3 boogedde naye emirundi 3 gyokka. Lula agamba nti kati kye bazzaako kyakusaba kkooti omuntu we akkirizibwe okweyimirirwa. Kati ku ssaawa eno tugenda kukola application ya bairu tulabe nga tugenda mu High Court omuntu waffe bamuwe bairu. Kati bw'abadde awo obubaka bwe obw'amazaalibwa omusumba w'essaza ly'e Masaka Jumba asimye abantu bonna ababaddewo ku lwa Reverend Faaza Deusdedit Ssekabira okuva lwe yakwatibwa. Atulaze okwagala n'okussa ekimu mu ssaala mu bubaka obutugumya mu masimu gwe wamma byabadde bya muggundu okusinga ne bwe twali tulowooza. Jumba agamba nti basooka kukitwala ng'ekyolusaago naye kati agamba nti baagumye nga bo abakulira essaza lino nga balina essuubi nti amazima gajja kweyoleka. Tuli bagumu nti ensonga eno ekwatiddwa na bwegendereza abakulembeze bammwe mu ssaza lino n'ebitongole ebyokwerinda. Sirina kubuusabuusa nti omulimu guno gujja kutuuka ku kuzuula amazima ate n'okuleetawo obwenkanya. Abooluganda lwa Faaza Ssekabira bafunye ku busizo anti balabye ku muntu waabwe ne bamanya n'ekituufu ekimuvunaanibwa. Newankubadde nga tebinnaggwa naye emisango gye twali bali bamutaddeko egy'emmundu tegiriiwo gy'avuddewo. Kati eky'amaneno tekinnaggwa naye nakyo
nkimanyi obujulizi bwe buli ssente bezikola okuzimba essomero okulabirira abaana era tusaba mukama atusaasira nakyo tukivuunuke. Tusaba ab'ebyokwerinda n'abamateeka okulaba nti wabeerawo okunoonyereza okulungi okulaba nga Faaza aweebwa omusango gugoolezebwa bulungi amazima gaveeyo bulungi. Kino ekyammalona tujja kulwana nakyo nga Katonda waffe ye mubeezi kubanga buli kimu tukikoze abaana bwe bali abayambibwa abazadde bwe bali abayambibwa na buli kimu ekyo kyo kale tujja kubisana nakyo. Tusaba Faaza bamute kubanga ebyo byonna bijweteke. Faaza Ssekabira wakukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 21 January omwaka ogujja. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.